Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako bassebo ne banyabo ku Extra Digest mugoba nsonga nze Ibrahim Mukasa. Tuli mu bitundu by'Ebugabo wano Garuga we tuli akadde kano era nga tuzze ku nsonga ziri bbiri, tuzze mu Juma ate nga kwotadde n'omukolo gw'okubanga omwami Haji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited yasimidde abantu b'oku kyalo kuno oluzzi nga kwotadde n'omuzikiti as well. Omuzikiti gwe twogerako gwe guno ogumanyiddwa nga Masjid Sheikh Yazid gwe tuliko akadde kano era nga akadde kano ngenda kusooka mbayingizeeko munda mu Juma eno olunaku olwaleero ekulembeddwamu Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa nga ye former Supreme Mufti yagenda okulembera mu Juma y'olunaku olwaleero yagenda okusoma kutuba. So nkugamba ekintu kiri kimu nti sigalawo wano ku Extra Digest mugoba nsonga program yaffe tebwamu ssente aba Kamoga Property Consultants Limited era nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu processing ebyapa ne transfers. So nkugamba ekintu kiri kimu nti tujja kubanga tugenda n'omukolo nga bwe gunaatambula naye nga tusooka mu Juma ate nga nkujjukira nti eno Juma yesembyeyo mu mwezi gwa Shaban nga twolekera omwezi gwa Ramadan omwezi omutukuvu mwe tusiibira ekisiibo ekitukuvu. So nkugamba ekintu kiri kimu titovaawo katuyingire munda amukirize tandike enjuma yaffe tukwate obudde ate message y'obukulu esobole bulungi nnyo okubanga eggwayo. Twaliza okulu Francis okuva ekibuga yingira teweerya awakalirawo era twaliriza muganda waffe aliyoyowakamera bamutayibulage n'entiimu yonna temuze nayo inshallah taala. Sheikh Kasule Salman Ndirangwa yagenda okuwa okuba ya leero. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وراكبوه واعلم أنكم ستقفون بين يدي الله ومن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منه الصوم رمضان. جبريل الله وينني متى بوجهه tukakasiza wamu ffenna nga twatuze ennimi zaffe
tumanyisa emitima gyaffe teri asinzibwa mazima okujjako Allah, era tukakasiza wamu nga twatuza ennimi zaffe nga tumanyisa emitima gyaffe mazima ddala Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam mubaka wa Allah, muddu wa Allah, nabbi wa Allah, musinzaawe, abaddu ba Allah n'abazaana be bakuutira okutya Allah fi sirri wal alan, mukyama ne mulwatu mutye Allah, ate musse munkola mateeka ga Allah. Bwe munaatya Allah ajja kubangwiza buli kimu, bwe munaatya Allah ajja kubateerawo amakubo amalungi, bwe munaatya Allah mujja kuganyulwa kuno ku nsi, ate ne kwakira mubeeremu abako okwesiima. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, ittaqullaha haqqa tuqaati, mutye Katonda obutuufu bw'okumutya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, temufanga wabula mufe nga mufiira ku umma, nga mufiira ku Busiraamu. Baada alwasiya, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyatuusizza ku nkomerero y'omwezi guno gwa Shaaban. Bali buli mukkiriza yeebaze Katonda, gwani nzaani gwani Allah bwatuusizza ku nkomerero y'omwezi guno gwa Shaaban, ogw'omu ku myezi egy'emikisa, ogw'omu ku mwezi Mungu mwayanukulira edduwa nga Mukama waffe bwe yatuyigiriza ti mwezi gwa Rajabu ne Shaaban yagambanga nti ayi Allah teeka ebbaraka n'emikisa mu mwezi guno gwa Shaaban, ate otutuuse ku mwezi omutukuvu gwa Ramadaan, ng'olwaleero essalesale oba kumpi tuli ku nkomerero y'omwezi guno gwa Shaaban, kubanga omwezi bwe gunaaba gulabisa olwaleero tewali kubuusabuusa ku Lwomukaaga kubeera busiiba. Omwezi bwe gunaaba gulabise teri kubuusabuusa kuba kusiiba ku lunaku olw'omukaaga. Omwezi bwe gunaaba tegulabise tujja kujjuza 30 ayo tusiiba olw'Essande, olw'Essande terulimu kubuusabuusa. Ekyo kiri ku njigiriza ya Mukama waffe Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, yagamba nsuumu li ru'yati waftiru li ru'yati, musiibe nga mulabye omwezi. Eddiini y'Obusiraamu diini si yakuyiga oba ndaba olinaga nti andabibwe eki oba kikolebwe ekiti oba kibeerebwe ekiti. Diini etambulira ku mateeka ga Allah n'enkola y'omubaka Nabbi Muhammad. Si yakuyiiya, si yakutetenkanya nga buli omu bw'ayagala, era si ya birowoozo. Imaamu Ali radiyallahu anhu, okusiima kwa Katonda kubeere ku ye, yagamba nti eddiini y'Obusiraamu tezimbibwa ku birowoozo n'andaba y'abantu na kwagala kw'abantu. Senga bwe kyali Mukama waffe yatuyigiriza okusiiga hofu, engatto ze basaaliramu ezituuse eswala bw'oba ozisaliddemu baziyita hofu, bazisaalira mu mizikiti eminene. Newali bw'oba oyagadde ng'obulongolongo bwazo olw'okutuukiriza tewali kigaana. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba kusiiga kungulu, yagamba kusiiga kungulu. Amagezi g'omuntu galigambye nti atusiiga tya kungulu ng'ate tulinnyisa wansi. Naye Nabbi yagamba tusiige kuki? Kungulu. N'atatulagira kusiiga wansi waki? Wangatte eyitibwa hofu. Kyava agamba Imaamu Ali, senga eddiini yalinga ndaba bwe baali badde balaba nti ayi twalisiizeewa wansi, naye olw'okuba bwina agamba nti musiige kungulu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti suumu li
tusiibe nga kulaba kumwezi, tusiiba kulaba kumwezi, si kubala ya 30 Shaabani gajjudde nkalasa, wabula omwezi bwe tugulaba nga 29 tubeera mu Shaabani bwe gwakubonese. Era ng'olwaleero abantu okutunuulira eggulu n'ag'amawanga agakula gatunuulira galaga omwezi gunaaba gubonese oba gunaaba tegubonese. Abalina ebyuma batugaye nti omwezi gulabise oba tegulabise. Bwe gunaaba gulabise la shakka kulwomukaaga kusiiba, bwe gunaaba tegulabise tujja kujjuza 30 ku Sande gunaaba kusiiba. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ya ayuha alladhina amanu abange mwabakkiriza kutiba alaykum siyam ay furida alaykum siyam wala alikuwakum okusiiba. Subhanallah, okusiiba emu ku mpagi z'obusiraamu etaano ezizimbibwako obusiraamu, kubanga obusiraamu buzimbibwa ku mpagi ttaano. Empagi eyokuna sawmu Ramadan, kwe kusiiba omwezi wa Ramadan. Okusiiba si kibonerezo, kiragiro kya Katonda nakussa mu nkola kwagala nakutuukiriza ekyo Katonda kyekwagaliza. Omuntu yalibadde agambye abantu basiiba ne baleka ebyokulya byabwe, ne baleka essanyu lyabwe, ne baleka ebyokunywa byabwe, ne baleka embeera zonna, ne bagaa nti basiibye. Alhamdulillah, kyengera kiri okusiiba, kubanga mpagi mu mpagi z'obusiraamu etaano. Empagi eyo bw'ogimenya n'ogiwakanya la shakka tewali kubuusabuusa oba okaafuka. Okusiiba si kibonerezo, kussa mu nkola kiragiro kya Katonda. Kutiba alaykum siyam ay furida alaykum siyam wala alikuwakum okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe kwalaalibwa ku mirembe egyakulembera. Emirembe egyakulembera n'obaasiibanga naye ng'ensiiba yaabwe ate yanjawulo. Waliwo abaasiibanga olwaleero baalya ng'okusiiba kwa Nabi Daawuda alayhi salaam. Yasiibanga olunaku ate ne basiibuluka olunaku ne bali olunaku. Bwebati abalala baasiibanga mu nsiiba yanjawulo. Ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'abantu b'ekibiina kye Allah subhanahu wa ta'ala n'abanaalikako okusiiba omwezi mulamba. Kikyatwagaza la'allakum tattaqun, tutye Allah, tutye Allah. Mu kusiiba mulimu ttaqwa. Okusiiba tekulimu bandabe, kubanga hakka mazima omusajja aleka ebyokulya bye nga mu firiji bijjuki, ebyokunywa n'aleka emmere ye. Omulala asobola n'okwesibira mu nju ye tebyamulaba, n'ebyo byonna byonna n'aba nga tasobola kubinabireka lillah, n'aba nga mu nju ye alimu yekka, niraga nti akwandabwa nasiiba. Ng'ebyokulya mwebiri, ebyokunywa mwebiri, byonna byayagala webiri, nga teri naamulaba, niraga nti wallahi nasiibye akwandabwa. Okusiiba tekulimu bandabe. Katonda atunoonya ttaqwa la'allakum tattaqun, mulyoke mutye mumanye nze Allah, nze nabagaana okulya mwezi mulamba, nze nabagaana okunywa mwezi mulamba, nze nabagaana byonna eby'obwagazi bw'ensi. Mufune ttaqwa, mufune okwebuulirira. Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana yubashiru ashabihi bi qudumi Ramadan. Nabi sallallahu alayhi wa sallam omwezi gwa Ramadan bwe gwatuukanga, ng'olwaleero bwe tuli ku lunaku olw'okulinda bwe gwakubonese tusiibe, Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yubashiru ashabihi bi qudumi Ramadan, yasanyusanga nnyo basahaba be olw'okutuuka kw'omwezi gwa Ramadan, ng'asanyuka ng'alaga essanyu eri basahaba. N'abagamba nti basahaba bange ataakum shahru siyam, nga kyengere kinene Mungu atuusizzaako omwezi ogw'okusiiba, nga bwe kiri ekirungi naawe osanyuse munno.
omuntu wa Allah n'omuzaana w'entu wallahi ozaaliza kulokuka omwezi gwa Ramadaan. N'abagamba nti ataakum shahru siyam, Katonda ng'atwagala, Allah ng'atwagala, ataakum shahru siyam, gututuuseeko omwezi ogw'okusiiba ogwo gwalaalikibwa, gututuuseeko omwezi ogw'okusiiba ng'emukumpaki ezimbibwako obusiraamu etaano. Shahrul qiyam nga beesiimye Allah baatuusizza omwezi omukulu, omwezi omulungi okulimu okuyimirira okusaala ekiro. Shahru tilawati al-Qur'an, omwezi ogw'okusoma Qur'an. Mutume ng'asanyusa nnyo basahaba be kubanga ekibatuuseeko kinene. Shahru tilawati al-Qur'an, mwezi gwa kusoma Qur'an, kubanga Qur'an ey'ekitiibwa yakkira mwezi omutukuvu ogwa Ramadaan. Nga beesiimye abo abagenda okuganyulwa mwezi guno n'okusoma Qur'an mwezi gwayo. Nga beesiimye abo abagenda okwewulirira n'okusoma Qur'an n'okwejjukanya n'okwejjukiza n'okumanya amateeka ga Allah mu mwezi ogw'okusoma Qur'an. Mutume ng'asanyusa basahaba shahru tilawati al-Qur'an, mwezi gwa kusoma Qur'an. Baganda bange abakkiriza ne banyiraffe, omwezi guno ogwa Qur'an tweyambise mu kugisoma, tweyambise mu kugitegeera, tugyeyambise mu kugikozesa, tugyeyambise mu kugisoma. Mutume ng'asanyusa basahaba be shahru tilawati al-Qur'an. Shahru tawba, omwezi ogw'okwenenya. La hawla wala quwwata illa billah. Mazambi ameka ge weetise okuva ku Ramadaan eyayita okutuuka ku Ramadaan eyaleeta. Era bwe weetunuuliramu n'ozzaayo akatambi Ramadaan eyayita okutuuka ku Ramadaan eno, mazambi ameka ge weetise. Shahru tawba, omwezi ogw'okwenenya. Watuubu ila Allahi jamia ayyuhal mu'minun, abaganda bange abakkiriza mwenenye yonna gye muli nga mwenenyeza Allah. Olwenenya olutuufu olwannamaddala Allah bw'aba akwasisa obulamu n'akutuusa mu Ramadaan gwani. Eno shahru tawba, mwezi gwa kwenenya. Shahrul ihsan, mwezi gwa kuyisa bulungi. Mutume yasanyusanga nnyo basahaba be n'abaga nti omwezi oguzze mwezi gwa kuyisa bulungi. Muyise bulungi abantu ba Allah n'abazaana be, muyise bulungi mu nsi, muyise bulungi nga mukola ebyo Katonda by'abalagira, mulongoose eri baganda bammwe, mulongoose eri abakkiriza, muyise bulungi. Guno mwezi gwa kuyisa bulungi. Mu mpatizo w'obukkiriza mulimu al-ihsan, okuyisa obulungi. Shahrul ihsan, mwezi gwa kuyisa bulungi. Nga Mutume takomaawo era nga yubashiru ashabihi, ng'asanyusa basahaba be, guno mwezi gwa kusiibulula abasiibi. Mpeera nnene nnyo gyafuna oyo asiibulula abasiibi, aganyulwa kinene mu maaso ga Allah, afuna kinene mu maaso ga Allah. Baganda bange Mungu yasukulumya musiibulule abasiibi, mubakolere enteekateeka, mubasiibulule. Omuntu asiibulula omusiibi afuna empeera nnene. Mutume kyava atugamba guno omwezi ogubatuuseeko gwa kusiibulula abasiibi. Oyo asiibulula afuna empeera nnene, ate ne gwasiibuludde n'afuna, ate n'aba nga takwemezeddwa ku mbeera ze, oyo asiibuluddwa. So nga ate yeeyongedde afunye kinene nnyo, oyo asiibuludde. Shahrul ihsan, mwezi gwa kuyisa bulungi, mwezi gwa kuliisa.
mwezi gwa kwenyinya shahrul istighfar mwezi gwa kwegayirira Allah ebyo nebyakusobako mubatonde teri ali kikumi ku kikumi okujjako ng'olyo ayogere nti tannamanya busiraamu alkamalu lillah obujjuvu bwa Allah niba bani adamu innakum tudhnibuna billaili wannahar wa ana aghfiru dhunub fastaghfiruni aghfir lakum tumenga bagamba hadithi al-qudsi bazima mu abatonde busobya ekiro n'emisana ni Allah yasonyiwa yatugiramu kale mwegayirire mumusabe abaddiremu abasonyiwe shahrul istighfar mwezi gwa kwegayirira Allah kunimi zaffe kubeereko istighfar ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar allahumma innaka afuwwun tuhibbu al-afwa fa'fu 'anna eduwero mujiddi ngane buli kiseera baada salati al-mafruḍa n'eswala za sunna zibenga ebigambo ebyo ebyokwegayirira Katonda bibeerenga biyita ku nnimi zammwe shahru rahma Mtume ng'asabisa nnyo basahaba be ti omwezi ogujje oguze mwezi gwa kusaasira bw'oteebaza oyo fe abasiza ku mukka gwe abaffe senga omukka gwa Allah twali tugula mu buli tubatisobodde bwe kibanga omukka omuntu atendewalidde okussa ne bamussaako ebyuma bimusobozese okussa ng'ebyuma ebyo bibassaako biri mu bukadde bwansi walisobodde rahmatullahi wasa okusaasira kwa Allah kugazi yabwekiti baganda bange abakkiriza n'abazaana be twebaze Katonda tusizza kuntandikwa y'omwezi ogwa Ramadaan ng'otakoma bweti ate n'osibira abantu enzizi sadakatul jaariya bantu bafune wuzu bantu bafune amazzi ge banywa bantu babeere mu mbeera ennungi bannaye amazzi bwe bulamu bwa buli kimu ewatali mazzi tewali bulamu Katonda yakola amazzi nga bwe bulamu bwa buli kimu nabwe kityo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omutima omulungi ogwo akwongera amaanyi n'amakubo agafuna kikusobozesa okugasaba omumala eggwanga okutwaliribwa kubanga abaseera ku mazzi kuli bantu bajja ku mazzi wajaalna min alma kulla shay'in hayy mu mazzi Katonda yassaamu obulamu bwa buli kimu ewatali mazzi tewali bulamu amazzi bwe bulamu bannaye abantu abalungi ate engomba abeera mubi naye abantu bali engombye abantu abakola obulungi ate ne babasabira edduwa kubanga omuntu akoledde ekirungi mwebaze hadithi bwegamba mwebaze musasule akoledde ekirungi bw'oba tosobola kumwebaza bw'oba tosobola kumusasula kale musabire gamba nti ayi abwa omusajja oyo muwe mukono okufuna muteere embaraka n'emikisa byonna byakola omuggulirewo oluggulirawo olulungi aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisaa'iri almuslimina fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. Allah tumwebaza okututuusa ku Ramadaan era n'okumusaba atuwa obulamu obulungi atuwa obuwangazi obulungi atuwa emirembe mu nsi atuwa okukkiriza obwannyamaddala atuwa tusiibe Ramadaan tugisiibe n'eibaada ezirimu tuzikole era tuzituukirize nga Allah bw'aziragira n'omubaka we Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujja kuba twesiimye tujja kuba mu kuganyulwa mulombe tugoba Ramadaan buli ekyagaana kyolekeze eri Allah ogambe nti ayi Allah kino nga kyagaana naye nga bw'otutusizza mu Ramadaan nkusaba okintumusera onsasule nkusaba okkirize kino kinviireko wano kiveeko ekinnuma ekinkosa Allah tuwa obulamu obulungi n'obuwangazi obulungi atuggirewo endwadde embi mu nsi covid
Ebola, sirimu, n'endwadde embi kansa, endwadde ezitutte abantu baffe Mungu azigye mu nsi. Ate ayongere emirembe n'emikisa mu nsi yaffe Uganda, ayongere obutebenkevu n'emirembe mu nsi yaffe, ayongere emikisa mu ddiini yaffe. Abaddu ba Allah, mwezi gwa kitiibwa, mwezi mukulu, mwezi gwa muwendo, mwezi ogujjudde buli kyonna. Tugambye nti buli ekyagaana kyolekezera wallahi. Ate labanga weerwanako, simbulukuka olye katono kikusobozesa okusala ettaraawih. Baada ttaraawih olye ate weebake, ate kikusobozesa okuzuukuka okulya ddala. Abasinga obungi tibalya ddaaku, n'eddaaku sunna min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sunna nkulu nnyo, mulye eddaaku nebonywa ku mazzi nga eddaaku kalaasi sunna obwekifuba. Naye abana yeebakira ddala tasahawu, mulye eddaaku fa inna fi suhuri baraka, mu kulya ddaaku mulimu emikisa. Mulye eddaaku era abantu bomwe bazuukuse balye eddaaku, mulamuse sunna ya Mukama waffe Nabi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza okwanguyiriza okusiibuuka. Enjuba bwegwa, naddala kati abatambulira ku mateeka g'edduniya bamanyi engeri obudde gye buzibyemu n'olunaku bwe luweddeko. Singa enjuba egudde, labanga oyanguyiriza okusiibuluka yali nkola ya Mukama waffe Nabi Muhammad. Ate Nabbi n'atukubiriza okulya ddaaku mu kiro ekisembayo n'okulindikiriza ddaaku n'ogirira mu kiro ekisembayo. Allahumma izza al-islaama wal muslimin. Allahumma izza al-islaama wal muslimin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa ibadaka al-mu'minin. Allahumma ansurna min sharrihim وانصرنا من مكرهم وانصرنا من حسدهم وانصرنا من حقدهم وانصرنا من سحرهم وانصرنا من فسادهم وانصرنا من حسدهم وانصرنا من حسدهم وانصرنا من شرهم وانصرنا من ظلمهم وكل من أرادنا بسوء وأراد لأعمالنا بسوء وأراد لحياتنا بسوء وأراد لأسمائنا بسوء وأراد لحياتنا بسوء وأراد لأهلنا بسوء وأراد للإسلام والمسلمين بسوء اللهم رده عليه اللهم اشغله في نفسي اللهم رد كيده فينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sibutebaziza nnyo kutuba yaffe gyetuwadde ennungi etulambika buli tugenda okusiiba kano nga bajjukiza bwejjukiza nti inshallah olwaira ali mu mwenda tugenda kutulabiramu omwezi gwamulanga ebintu byaffe sigala kuteeba buteebi abalanga tisaategedde kati tugenda kulinda abakulembeze b'obusiraamu batubuulire abaffe tetusiiba banedda kubanga omwezi gwaffe tugulabye tetujja kusiiba nga batubuulire nti bagulabye naye baba bagulabye tulina okukola ki okusiiba. Abantu ba Allah mwenna abakungaanye wano olwaleero ssebo naawe taata waffe omukulembeze waffe obusiraamu Sheikh Kasule Mirangwa mbalamusizza nnyo ekiramuso
ekisinga byonna. Bebaza abazze okusaala ku jjuma eno n'ebigambo muzadde waffe byatusibiridde. Nsaba omwezi gwe tugenda okutandika tutambulire bulungi ne Mukama atuweeremu byonna bye twetaaga. Nze waniriza mugenyi waffe omukulu naye n'okubaako ekigendererwa oba ekikulu eky'olunaku luno. Omugenyi waffe omukulu yakitegedde dda ekya Mwami Kamoga kyagenza akolera ekitundu kyaffe. Nze ku lwange nja kugamba Katonda w'amaanyi, Katonda w'amaanyi. Simanyi bwe yakeera nkya n'aleeta Mwami Kamoga ku kyalo kuno kyasengeko, kubanga ffe ng'abakulembeze nze ne bannange bananjulira Mukama wange kyamani Yosuwano avudde waggulu tayogedde bingi naye agambye nti abisibye wamu. Mwami Kamoga atuweerereza obuweereza ffe bwe twaliweereza abantu. Mwami Kamoga mu bufunze yajja kuno okusooka ng'azzenga emirimu gye egy'okukola ku by'ettaka bwe gifaanana. Waliwo okusikamu omuguwa nga bw'omanyi gyentandikwa ebeera nzibu nga tetunnaba kumanya kiki kyazze kutegeeza. Naye bwe twamala okubeera mu byapa kuba twali baali banja ne tumanya obukulu bw'ekyapa, Katonda n'asooka n'amutuweera awo. Era naye bwe kusengera ddala kuno yagamba tajja kusalaasala bya ave wagende, naye n'atuula. Era ne posoni eno omutudde ennyumba ya Mukama omukulu oyo yagyerekereza ng'abogezi bawulidde eri kukola nsi wano kati eri mukadde nga 2 n'agiwaayo tebeere ennyumba ya Mukama batumutenderereza nga bwe mbasirimbye ono gwe muzikiti ogusoose ku kyalo kyaffe kuno kubeera okwekitiibwa bwe kuti. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Mu buweereza nga bwe mbannyonnyodde Mukama wange mmeeya waali, nze ni Kyamanuel Situ, Kyamanuel Suwano waali, honorable councillors we bali abadula ku Town Council. Tulina gye bayita 25% edda ku byalo. Mukama waffe mmeeya oyo bagiweereza, naye nkimanyi bulungi kuba mbuweereza nduddemu, era nange nfuna 5 bannange bafuna 20. Naye sente ze tufuniramu buli financial year tufuna wakati w'emitwalo 7 n'akakadde. Kati bw'ogatta financial year 2 kambala ekyalo ekyaffe nga Bugabo Mwami Kamoga bwaweerereza, tuyinza okuba nga tufuna nze ne Erosuwano nga tufuna $2 lafu. Kaakati oluzzi olumu mu mbalirire yange ey'ekijegajega lubala okuva mu $10,000 okudda waggulu. Sente ezo ekisanja kyaffe kiggwako nga tetuzifunye zikolozi. Naye mu mwezi gumu atwadde enzizi 2 nga 10 wagulawo oluzzi kyalawo wansi nga lulungi nnyo era nga lumu oluzzi olutali lw'amazzi agagenda okukalira enkya, amazzi amayonjo. Olwaleero nga lumu tuguddewo oluzzi olulala nga 2 twagulawo leediyo
ey'ekyalo kwetuweerereza amawulire naki kale bannange nze nzize kwebaza nga mukama wange naawe era nange ntwala ntukusa nange okusima kwange tiweebalese okuyitanga buli ku mukolo n'ojja otuweeseza ekitiibwa naye nkusaba kwongera kukwebaliza omukulu oyo atuyambye nnyo okuweereza bannaaye nammwe baweereza bannaffe ne batuze bannaffe abalala nsaba kutuusa okwebaza kwaffe eri mwami Kamoga omuntu waba akoze ekirungi bannaye tumusiime nzikiriza nebaza ekirabo kya Kamoga nze yafuuka muganda wange abaganda nabo bamanyi abagezigezi batera okubayita ababbi nti abogati naye ekirungi kyabalabandi ababbi abo tebakwataganye abajja tukolera omulimu naye nsaba ntereze bannaye omugezi taba mubbi obubbi ekigambo kyabeere bavuga ku nsinyi enkalu Haji Kamoga ono musajja mulungi nnyo ayagaliza ekitundu era abamu balowooza nti agenda kwesimbawo ne bamukubira sibeeyo omusajja gaakuli bubi ne bagamba atandi bubi nandibadde embeera ku byakola naye bwaba ndi bubi mukkiriza omuntu abakoledde ekitundu taba mu bya bufuzi byokka wabula aba n'omutima ogwagaliza nze badde wange ayita poliisi paka museere n'atuula ku kitanda nange wayita so ndera kukwetabisewo mu maaso ga maama wo kati webale kukuza mwana mulungi webale kukuza mwana ayagaliza webale kukuza mwana ayagala ekitundu kye nga ssente wange olebusitubwayogedde hati byakoze bingi nnyo mwezi nga kumwemawega yitwaweza olusuku lweluwali ekizindaalo kyazita bwerere agwambadde kubaddaani agamatowayo nebikaebekatinatyaa hajja walendi amulega tamulema kala ate mukaseera mpawe kaaga amazzi wegaliwano leta ayina ebintu bingi byakolera ekitundu era njagala kwebaza abakulembeze bannange abamwingulesinga ebola gavumenti yakatabi yonna eweddeyo kale nkanakuya waali omukulu oyositu waali kansala waali bamusaba yimuneko bamulabe kansala w'ekitundu kino alabyeko ne mukadde wange ate nga musomesa wange wagaba Nganda eyali sipiika w'eggongolo eno nga sinnabikwatamu naye waali kyolosanyisa okulaba enkulu eyo kabonera kakulaga omuntu atambula n'abakulembeze era ekirabo kyemusabira afukire ddala haki kubanga abantu bakimuwa era oyinza onoonya mwami Kamoga n'abubula naye Haji Kamoga tasobola kolaki kale hano nahaali twagala kukusiima twagala tukwogereko nga tolinya ogereko ebigambo bibulire tojjangu okwo nomulundi ogwo nkalaba mu ngeri omukulu nandibadde sikikolera wano naye nzikujja kunzikiriza Haji ono antembeeta ndeeta ewuwo mbeerera omugenyi omukulu ngenaza omwezi 22 nagenda okusimula abatwala okugongola ekata kubanga nasemba okukikola mu 2018 covid yawe n'akwatamu ala yansobolesezamusibuka mukula yakundeeta okusaba kwange tadde wano ku mpewo naye mwebali banange okujja mwebali nnyo okwagala Allah nange muzikize malizere ebigambo tewali kintu kunsi kukisinga Allah musanyufu okubeera wano era balamusango assalamu alaikum abinesanabakubayo omwami lwaki okukiriza n'oba olunaku luno
okukola amazzi gaffe. Gano bakola okusabiriza ekiise ne bali okukulagirira amazzi ngaite kamala. Netuddamu olusima olwokubiri. Basomesa nsuula abasooka ate bano baleeta ebyuma kozesa amasannyalaze bazisaayo paketa basomesa golobiri basomesa okuzula paka bakiriza bakakasa kyamazzi batuwadde gamala. Era abantu mukyalo kino nekinaaniyo nebakera ku makya ne basena amazzi basobola kugamalawo. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi hamd. Amazzi gano abatuma kamogafi oka projekiti takaweeri abo nomuleetaze amazzi bagagakozesakoi afumbameri akunaba kyokyakukozesa amazzi ago semutwale nga bweyagala. Amazzi ago sira kususulira, amazzi ago sira kusunda, amazzi gakitaamu okusula okusumuzibanga ngagegagesatu basumula amazzi ago gasira. Amazzi ago baleseeyo pampu wansi egakubu gajja wasokalekamukimutanka waggulu sente akuteekako omubagalalira oba gawedemala olimu $50 n'ebizaako nebyokutuuka omulimu ogwange sosola amasannyalaze era amasannyalaze agagenda ku mazzi ago gonna gali mu budde bwange. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi hamd. Mukama wange tolekirwe kugula ku lunaku olwaleero amazzi ag'enkolako ekyo tolekirwe byakusa. Olwasooka bansiba kukaaya abokuliganyibwa ofisi osikuliganyibwa era nga bolina agasena setakunakunya agaseni egalina omusiraamu omusiraamu egalina omusomera mukafiri amazzi gawola buli omwana naaba buli omwana yetaaga amazzi zitakuma lwesimubuziza sigagasena musina amazzi takolaki wakusaawa kino kumakya gakulwawo paka saawa ekekawugezi nakulamba okiza okuyonosira amazzi ag'obulere otwala okozesa amakaaga twazula tukusala kwasa ennyo abantu amazzi wano nga gakaguliza abantu tulina n'ennyanja n'ekizibu omutwalo bulijjo okutuka ku nnyanja abalina ennyanja abalina posi ku nnyanja mungi basibirayo takkiriza efuuti essatu okuzirekawo okugenda okufuna amazzi nosanga omutalina amazzi ng'akolabana amazzi gakubamu ekikuba kitini atlist abekonatwale waka asobole okwemere omuze naye agasobola okufumba nanakyali inshallah taala. Tusaba Allah akusiime, tusaba Allah akusiime tatulina amaani asobola okukola kutegeeza ekifaananyi ekyo inshallah taala. Mukama wange abazaasimuogezi ekyamaani esiwa mukama wange yatwala mukamira gasumi kyama naye ositu mwamiseremba fredi esitiri eyomwami kalema tona meya waffe erosiwano tona wagende muna abantu abali abo siga busiraamu naye ate tukafaafirwaganawogo ebyokuzakamungali musiraamu ate banabaana zaki bebaani ddala eranabo anzenyuke era sina kumugulawo kintu kino asibebuzizaako bazina projekiti tulabaemutyogera namasirika kitumaziriza kyekyetuteeka kutewa tukimaze
semusaba Allah abasiimu kizibu kutakyamaani n'abalisa wanaama mukeera kibakirisawalayo nokyamaani basusa okusaata obulamu bwe bwonna emyaka kyamaitobaweza emyaka ekaaga muso naye swaliraaliyo yasukusalayo mulanyi atereera ate nabakatereera nateera bulungi Usanga zabishuri kwa wale wale wengine usawa koja wote tunapoita koja kama wao shete na damu isi ndio kama ndio chini mufti ndio kama wao shara kama wao ndio sasa wao ndio kusema yapo jawana hapa kuja ndio kama tunapata so sema kwa kanisa kama ukize kwa wao azoba kawa kwa sila kuingia kwa mama wapotea songa sawa wao sio kubaliwa inshallah taala inshallah ndio 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 wao kujiita wazoba kwa kanisa hapo jambo inshallah taala kama sio sasa sio hapo ndio ndio hapo ndio Doa amazi, amazi amazi, inshallah inshallah. Ila mwana wa fili yokola ngabugani okota kuuzisa sinamasi. Omuli takulaba yatwala amasi kubanga bulumasi kabanga yaki. Ati nawe Allah yakugabidde nawe katayinza kumanya nga Allah akugabidde ati. Omwana oyo nazilibwa maama be bakulu bange bonna baabali wali ne bannyina we bali wali ne mukulu wange kojjawo omulala luyo mukulu wange soka oyimire tukwata buli abantu abo nazira nze kutowa abasembayo ewaka naye bwebanga nze kutowa abasembayo ate omwana omuze nali naye ngambeera nekamukono naye mu byonna Allah byamukoledde sinza kuga nti mulimu bye namuwa kitandikira wano naye okuteekateeka omwana ye Allah n'amugabirira abazima obugabirizi bwa Allah bwamugabiridde naffe tukugabiddwamu nnyo era tumwebaza ate twebaza Allah okutulaga bukulembeze ngabana omwana ono abasaamu ekitiibwa era kisinga omusubirira ennyo kamuga nga teyingira amabudabufuzi timuli mulamwa nnyo ekyamazima omuntu ng'ono singa atabali munagabufuzi n'ebyo byakula tebagabanga asonga wabula okubasanga nga bakuuza otuba ku mazzi ayagala gamubacupa omuntu akutakwatikirezo kibasanga batabula kunyiri otuwadde ki era niyabanange eyo abakawapalamenti jo nabenemeya wekibuga ekyemasaka nasobana nakokiroza gono otuyambako otugambira abantu nebatusiza akanyaga otuka mukibuga masaka katulabe enjawulo ekiri era omukazi namayanga watambuusanga wamu era muvuma yafuna okutuka mukibuga yayonoona obwekirakungi ate esi emotoka akoze mukimukula tutereeza ekibuga obula tukubanga tamuwadde ku mazzi gakiraki gakunywa ate n'abogera amazzi gagala waweegali n'obensonga eyo kamuga bino ebintu by'okuzikubwa Allah tusaba Allah atusasulemu obulungi era tusaba Allah yabiteekawo n'enteekateeka esigala ng'ebiraki ebitambuza okugenda mu maaso tunakukola ennaku zino n'abempulira obulango nga bayita bannaffe mu tetukuuki y'omuzikiti gw'abasikidiniya mu Ndeeba abawaayo baali bantu ng'olwali kamuga bwoliwa naye ebintu bino okugamba olina okubinywereza ddala
nteekateeka yabyo kubanga waliwo abatera okwogera nti ebiddawo tebyenkanankana oba oliyakola ki ndiwo omwana waffe nti onywezezza tusaba ayitirabangu gatonda Allah amuleetereza ebiwe kubanga obikoze si buli muntu yenna nti asobola okukola ekintu nga kino ate si buli alina nti asobola okukigira ki okukikola olaba abantu tebalina nsonyireku muntu afudde baagala babbireku naye omutebereze era ne batunda mu ggwanga lyonna lyonna ne baga nti okula ku nsonga eno si yakussa bulamu si yaki nga n'amabanja tukyagalina n'abasawo bakyabanja bali mu nsazi ezogera ddabulu n'abasawo ababanja wakiri mugende obumbi bwera kujanga kuziika muntu subhanallah bayite mukiraba yedduniya n'olwensonga eyo edduniya eno mwana waffe erimu ebintu bibiri gamma wahamma kweraliikirana kugira ki nakuwankawanga tuwankawanka nga tonakufuna obeera weraliikirira ng'omunya byanfuna Allah bamala okubikutuusaako ate ne weraliikirira ebintu ogenda obikumamu kakati abantu beraliikirira naye bateesaba Allah abeere nga tusaasira naffe abaliwa nti bino tujja ne tulambulabira ebikolebwa tubeere musomo gye tuli ate n'okwebaza bamaseeka abagezezzaako okukuŋŋamya omwana ono olina kukola ki era nga tumulaba abalala kuli eno mubwetera bugwakawaka kabaka yakasiima nziremu mukulembere gesaza lyebu mukama wange temukomwe mumanyi buddu sikyakusaaga n'abanyala ababeeku naye tiwadde akutula bwatilayitire buddu nange gatandabyeku ne bwatera pulezidenti kabadda nange abamu basiikanwa abaleme ebyobudu ng'omukubo naye mu byonna kyesinga okwewuunyamu kwekubeera nti abantu olusaama okuleetebwa bakama baffe bayinza okuba nga babakuzakuza naye bamasheeka ngabano okuwulira omuntu ekyensonga nakikola nga kikulu omwana waffe owongeredde awo owoolwera amalikamuga twenyumiririzamu obulungi bamaama baffe basingaffe bakadde bange bamasheeka abakulu Sheikh Hamid Katerega akulira ensonga z'eddiini mu kibiina ekikulaakulanya abaimamu ne bamasheeke mu ggwanga kadde waffe Sheikh Muginya asooka kadde waffe Sheikh Muslim kadde waffe Sheikh Nyenya omukulu w'ettwale Makinde Ssaabagabo kadde waffe Sheikh Abdul Qadir Sematiko kadde waffe Sheikh Sufiani Jalaluddin Sozi imamu waffe omulungi ow'omukikula gwe twenyumiririzamu ow'ekitiibwa meeya abeerusi era abatwanjuliddwa bakama baffe emitiibwa eby'enjawulo bajeno nsanyusa okubalaba nange bwendaba ku bajeno biramu amaanyi banyambye obugomi bunywevu ddala nsanyusa okubalaba mu kitundu kino baganda bange abakkiriza bamaama baffe banyinaffe mikwano gyaffe ansooke mbalamuse n'ekiramusa ekisinga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okusooka twebaza Allah atukuŋŋaanyiza wano olwaleero alina atusobozesa okusaala ejjuma ey'ekitiibwa ate ku nkomerero y'omwezi ogw'ekitiibwa ogwa Shaaban ng'ate tuyingira inshallah mu kwabakkiriza omwezi ogunaakubonese egunoneka olwaleero ejja kusiiba egunaaba tegubonese kusandi automatic byo tekiriko kubuusabuusa kusiiba kanneebaze Allah atukuŋŋaanyiza wano olwaleero ate nammwe okubeebaza ne mugumiikiriza
ebiseera byammwe ne mubiwayo eri Allah ne mutuula mu nnyumba ye ng'ate muli ku nsonga za nkulaakulana era nate n'okwebaza omwana wattu Muhammad Kamoga okweseza ekitiibwa. Kamoga ogasiza obusiraamu n'eggwanga otwalire wano. Kamoga weebala emirimu ebirungi gy'okoledde obusiraamu n'eggwanga. Kamoga weebala okukola ebyo ebigasa abantu. Nsuubira nti byonna by'okoze migaso myereere eri abantu. Otukoze bulungi nnyo. Mwalimu Abdallah nga bw'agambye kituufu ddala Kamoga otukweseza ekitiibwa. Tusaba Katonda akukwatireko era akwongere amaanyi, akwongere obuvumu, akuwa obusobozi mu kuweerezaako nga bukyosaako engalo emikisa myereere. Nze ŋŋamba nti omuntu ateegomba aba mubi. Eyeegomba n'agati singa nkola nga Kamoga eyo tebeera nsaalwa, kibeera kirungi. Era oli wajja n'aga nti singa nkola Kamoga nga byakola ekyo kibeera kirungi. Ensaalwa yeeriwa wekwegomba oli n'aga nti singa Kamoga bimuvaako ye lwakyabifuna eyebeera nsaalwa. Ensaalwa mbi nnyo eri ebirungi by'omuntu ng'omuliro bwe guli enku. Eyo ensaalwa. Naye okwegomba ekirungi n'oga nti singa mbeera nga imaamu wa wano nyensomera abantu Qur'ani ne mbasaaza, eyo ensaalwa nnungi. Naye bw'oga nti singa mpaapa imaamu, eyo ensaalwa nnungi. Nabwe kityo Kamoga tukwebaza nnyo nnyo. Weebale by'okoze. Ogasizza si wano wokka wabula ate n'ogasa n'ebitundu by'eggwanga ebitali bimu. Nsuubira nti abantu balyegombye ate ne bafaanananga Kamoga ku ebyo ebikolwa ebirungi byakola. Amazzi agasimiddwa tugeebaza. Katonda yassa obulamu bwa buli kimu nga buli mazzi. Ewatali mazzi tewali bulamu. Qur'an egamba nti waja'alna mina al-maa kulla shay'in hayya. Bassa mazzi nga bwe bulamu bwa buli kimu. Ewatali mazzi tewali bulamu. Nabwe kityo ate amazzi ne gaba nga tegasosola, amazzi tegaliiko ddiini. Ya musiraamu yekka, mukatuliki yekka, mukulisitaayo yekka, buli muntu yeetaaga amazzi. Amazzi tegasosola era amazzi tegaliiko ddiini, buli muntu ageetaaga. Kamoga bw'okola ekyo kiba kigasa abantu bonna era oba bafunyisizza omugaso era baba bajja kugasibwa n'amazzi ago agasibiddwa. Omulimu omulungi ogwo Kamoga tugwebaza ate n'okusabira Katonda akwongera amaanyi. Tuli bamativu ku bino by'okola Katonda ajja kwongera. Kubanga omuntu akola omulungi n'ayunga abantu. Mu lipooti zonna ezisomeddwa bannabyabufuzi bakadde bafe abeerosiizi byonna bikwongeddwako mazima meereere. Kuba bonna tebateesezza naye buli omu bagenda okuteeba mu ggoolo ng'aga nti Kamoga kino, Kamoga kino, Kamoga kino. Mwana waffe bw'otyo bw'otambula. Era kansabire bakadde baffe abazaala bajjajjaabo era abazaala bakadde baffe Kamoga mwova tusaba Katonda abayingiza ejjala y'emirembe abakyali abalamu abongere obulamu obulungi kubanga bazaala bulungi. Waliwo omuntu okuzaala ne baga nti oyo oluzaala nga lwamusala simbiwulira baga nti mwanti oyo oluzaala lwakola ki n'osanga n'abazadde bennyini baga nti twazaalamu ekyo nga muzadde ng'alaba ezzadde lye yazaala temuli. Naye bw'obanga Kamoga oli mwana mulungi omanyi omwana omulungi abeera wakola. Kati ffe mwalimu Abdallah tumwenyumiririzaamu wangeye, mwalimu Abdallah muweereza wa Kabaka, mwalimu Abdallah agatta abantu byonna gye baliyo, abasiraamu abatali basiraamu, ab'enzikiriza endala. Ssaabasajja n'asiima n'aga nti mwalimu Abdallah nkulemberera esaza ly'ewo. Ekiina kino kinene
omwana omulungi abeera wa bonna era babuuza nti mwalimu Abdallah mwana waani twe mwana waffe naye ekyana ekibi kiba kyana kya bundi babuuza bwe kibeera nga kyana kibi kikola ebikyamu kivuma abantu kikijjayo abantu kyeyisa bubi ku kyalo nga babuuza ekyana ekyo kyani kya bundi so omwana omulungi ye mwana waffe Kamoga tukwebaza okubeera omwana omulungi gutwenyumiririzaamu era aweesa ekitiibwa okoze emirimu gy'eddiini ate okoze emirimu gy'ensi ate ogasizza abantu bikootizo bulungi mu bantu bonna ab'enzikiriza ez'enjawulo Kamoga bw'otyo bw'obontambula kanneebaze Sheikh Mugenyi asooka omanyi baga nti basiima akoze eki omimbi yagamba basiima ate abantu abakola obulungi bannaaye basiimibwenga abakola obulungi basiimibwengako naye ate ng'okyetegereza bulijjo tokolanga omulimu ng'osuubira nti abantu banaakusiima wabula kolanga omulimu ogenjayi Katonda siima omulimu guno gwekoze eki yo Katonda asiima naye abantu bayinza obutasiima naye nga kyandibadde kirungi n'abantu okusiimanga bantu abakola obulungi nga Kamoga ono bwakoze Kamoga olumisizza ekitiibwa banne mwebala bujulizi bonna bwemutate Kamoga mu hadithi ey'ekitiibwa yagamba nti omuntu bwafa emirimu gyonna gyekutukawo n'asigaza emirimu 3 nga mwalimu Abdallah bwagambye sadakatul jaariya saddaaka ekulukuta okusima oluzi esaddaaka ekulukuta okusima oluzi saddaaka nnungi nnyo abantu abalungi abali mu nsi bandibadde bayamba abantu bwe kidomola ekigula 2 oba 3 ye n'abateeraawo naga nti amunywe musene omuntu omulungi eyenkana bw'atyo nga tafunwa Nabbi yagamba nti omuntu abakolera omulimu omulungi musasule naye okusasula kuyinza okuba okuzibu kubanga embeera si ya buleebu bwe muba temusobola kumusasula kale mumusabire eri Katonda amusaasire naye tekiyinza okuleka nti musajja oyo atuwadde amazzi Katonda mukulembere musasule ate omwongere n'amaanyi mangi ate n'omwoyo obuwangazi obulungi n'obulamu obulungi bingi abituleetere Kamoga tukwebazizza nnyo olwa sadakatul jaariya z'okoze nsuubira nti abasiraamu bandibadde bakulabirako n'abatali basiraamu ne bakola ebirungi ebigasa abantu bonna oludda olwo kantwala omukisa guno ate era okwozaaliza abasiraamu Mungu batuusizza ku nkomerero y'omwezi guno gwa Shaaban ng'omwezi bwe gunaaba kukolese okusiiba kujja kuba kwankya Nabbi yagamba nti musiibe nga mulabye ku mwezi ate musiibuluke nga mulabye ku mwezi eddiini y'obusiraamu si yandaba na birowoozo yo ya bwino okusiiba kwaffe kuli kulaba mwezi tukulabisa akadde kano wano we tuli ye water point gye bagenda okuba nga batongoza oba nga balonkinga mu butongole oluzzi luno lwasimiddwa Haji Muhammad Kamoga ku lwa Kamoga Property Consultants Limited era nga amazzi gano gakuyamba abasiraamu okufuna udhu abaami n'abakyala okutwaliza awamu so amazzi gano era still gagenda kuyamba n'abantu b'ekyalo tagasimidde basiraamu bokka tagasimidde muzikiti gwokka so agasimidde abasiraamu nga kutali n'abantu b'okukyalo kuno weeks nga 3 emabega nali mpita ayita kuno nga ndaba abantu beemulugunya ku nsonga y'amazzi wabula nga bwe nayogerako ne Haji naga nti ali mu nteekateeka okuba nekyakolawo ku bbula ly'amazzi oba ku kusumbuyibwa kw'abantu n'amazzi so yensonga eneriwo era nga wano bagenda kujja Supreme Mufti former Supreme Mufti Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa yagenda okuba nga atongoza amazzi gano mu butongole omuntu omusanga nga apangisa naye ate nga talina mazzi naye nga ageetaaga tukakasa
nti omukisa gw'ofunye okuva n'olwaleero gano ge mazzigo era kino twalibadde tukikubirako takbiira Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Omuntu omusanga ng'alina amaka ge mulimu ennyumba ye n'abakyala n'abaana naye nga talina mazzi waka kati gano ge mazzigo temuddayo kusumbuyibwa ti ate amazzi biru esusse nene n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Omukisa gwammwe gwe guno tubasaba mukkirize amazzi oba gabaweereddwa mugakime mukime amazzi gano okuva ku makya mpaka budde kuziba. Ekituyambe saavisi buli lwebeera mu bantu egyo gy'emikisa egidda eri abakozi omulimu guno. So tubasaba mu kiseera kino abakyala tweyawule ku baami tubeere sayidi emu n'abaami badde sayidi endala inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء خير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أي الله tukwebaza olw'ekyengero ekirungi kyotuwadde ne tukwebaza okuwa omutima omulungi eri omwana waffe Muhammad Kamoga n'akola ebyo ebigasa obusiraamu ne bannayuganda okutwalira ewamu. Tukusaba Allah oluzzi luno Muhammad Kamoga lwasimidde abantu ba umma ne bannayuganda bonna lubeere lwa mugaso beegase nalwo era bagasibwe nalwo ate alukoze omusasule empeera nnene. Ayi Allah wagamba nti wassa mu mazzi nga bwe bulamu bwa buli kimu. Amazzi tegasosola, amazzi tegaliiko ddiini busiraamu, ddiini bukatuliki, bukristaayo, bulokole. Amazzi gagasa bonna bannayuganda. Tusaba Katonda bonna beegase n'amazzi gano ate gabeere ga mugaso gye bali naddala okufuna wuzu kibasobozesa okusaala esswala nga bayonjo kubanga esswala y'omuntu tetuuka okujjako ng'afunye ewuzu neyeetukuza bulungi n'alyoka ayimirira mu maaso g'omutonzi. Muhammad Kamoga tusaba Katonda akuwe buli kirungi ate akugulirewo amawanika g'erisiki akuwa obulamu obulungi akuwa obuwangazi obulungi akuwa emirembe mu nsi okolera abantu bino era bye bigasa eri obusiraamu ne bannayuganda bonna okutwalira ewamu. Bane twegombe tufaanane nga Muhammad Kamoga olw'omulimu omulungi guno. Omuntu eyegomba ku kirungi naga nti singa nkola nga Kamoga bwakoze eyo tebeera nsaalwa wabula oli bwajja naga nti singa kimuvaako ekyo kyakoze eyo ebeera ensaalwa. Kamoga Katonda akukulembere akuwa buli kirungi akukuumire famire yo n'abantu b'amakaago ozimbe eggwanga. Suubira nti kino kyokoze ekizimba eggwanga. Omuntu abadde agenda okugula ekidomola siringi 2 bw'okitadde wano kyabwereere ekigambo ekyo kiyita kitono kigambo kinene. Rabbi yassir wala tuassir wa atammim bil khair innaka ala kulli shay'in qadir. Oluzzi nduguddewo obutongo. Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar. Tugenda basi katika airport ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد
Alhamdulillah rabbil alamin. Mungu ayongere kabisa. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungu ayongere kabisa. Ndio mrafiki. لا إله إلا الله والأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك نرجع الأمر كله ألا يهدو وسر فأهل أنت أن تعبد أهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم بارك في هذا الماء. اللهم بارك لنا في هذا الماء برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله. بارك الله فيك. من يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك الله يا من هو الله الذي لا إله إلا هو جل جلاله هو الله الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله المالك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الهادي جل جلاله جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله جل جلاله العليم القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الحافظ جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الحبيب جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله القريب جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكم جل جلاله الودود جل جلاله المالك جل جلاله الفارس جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي المتين الولي الحميد المحسن. اللهم ارد كل غريب اللهم فك كل مسؤول اللهم اصلح كل فاسد والمسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اسد فقرنا في النار اللهم غير سوءنا بحسن حالنا اللهم كل عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وكلمتك تامة أن تقضى حاجتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. أي الله tukwebaza olw'obukulembeze bw'emikisa gyo abalezi gy'otugabirira tusaba Allah Katonda affe obuyinza n'omulimu guno ow'ekitiibwa ogukoleddwa ya Allah tukukoledde ku olwo tusaba oteekemu omukisa gwo otukuumire otubeere bwa mugaso abagukoze n'abagukoleddwa babeere ba mugaso saba Allah subhanahu wa ta'ala obulamu obulungi ku duniya kuno ne ku akhira ya Allah obubeere obulungi nsaasire ku bakadde baffe abaatulembera akhira wasubiri byabasomako ebirungi mu byo Allah obeere ng'omwongerako obulungi bwawe saba Allah obeere ng'otunyuza omwezi otukufu gwa Ramadaan Allah tukusaba okuuma ekibiina kyo tubeere ng'okyagala olw'emirembe gy'okutusaasirako ya Allah tusaba obeere ng'okutebeekeza subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaykum wa alaykum assalam. Okulabulabula amazzi atendeka kunywa ekibanyo ate gabeera matini gateekawo oluzi luno olutakalira abantu bano bonna omu wajja kidyuma kye ajja kusala amazzi gano nga gabwereere. Kitendeka ekigambo ekyo tikamuga free water project y'amazzi gabwereere. Abantu abali munda agudde oluzi luno mutambule yesu abakimumufuti Siriman Asure Ndiagwa. Tuteke na kuzungumza nayo nga mugobula pia abiri n'ebiri olaba tukujo oluziro. Alhamdulillah. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Tunesami abaanyi kulaba tuziro olugudwawo siteri mutomo akiba swala ekikumi. Amazzi nfana gefunako oluzu tufunira eri tiratatu esukka mu 10 gano tuyakozesa tusena amazzi nakugenda tufunawo oluzu amazzi gano g'abantu bonna
obole musiramu amazzi gakatako senanga bweyagala amazzi sigakutunga gabwerere sena amazzi otonda gatunda genda kuyamba ewakaawo teka oluzi luno kusaba abantu bonna byobugabo n'Uganda mwenna abayiseeko wano nosena amazzi ag'obwerere so mukama wange nsaba onzikirize ekyama erusitu agale omukolo guno obubaka bw'obusembayo ono inshallah taala era buli azakitona ati kitegeke nangosena amazzi inshallah taala so mukama wange Semba Fred nsaba sebo ojwano obubaka bw'obusembayo bwana sebo mukama wange nimwegedde yavudde inshallah taala neyanziza Mwami Kamoga okumpa omukisa guno okwaako nange obugambo obusembayo naye obugambo obusembayo mbadde saagala omugenyi omukulu abuwulire naye olwokubanga muzadde nja kwogera abuwulire nayogeddeko katono nti temuyinza kubanga mwenna mutegeeragana wabaawo obutategeeragana mu bintu ebimu okutwaliza awamu naye bwewabaawo ekirungi nga kigasiza ffenna wamu abantu tusaana tugende ekigenda mu maaso twaliwerebidde ku bakama baffe abatukulembera ntiwabeerawo sayidi ey'opposition ne sayidi eri mu bukulembeze nti wali abakyuka ne bava mu opposition ekyokulabirako bwe basipiika be twafunye baali FDC n'olwekyo buli wabaawo ekigenda mu maaso beegattako NRM kati bafuuse basipiika mbadde nsaba twegatte Haji Kamoga fe abakulembeze twamwegattako dda naye natwegattako tutambulira wamu naye abadde bakyalimu enkulunguse tujjewo enjawukana zaffe gana amazzi ga buli omu saagala wabeewo omuntu atya nti nze mbadde sibuuzaganya na Kamoga agamazzi sijagasenako ekyo kyamaani wange owerusi 1 yakibabuulidde n'akikakasa ffe tetulina muntu gwe tuvoola tetulina mpalana yankalakalira n'olwekyo bannabugabo mwenna bino ebigambo bigenze gye muli tujjewo obutategeeragana tujjewo obutayagaliza ebigambo bingi ebyayogerwa ku muzindalo ogwaggulwayo baledi eyaggulwawo ebukaaya naye nga yesoose mu kitundu ekyo ekitundu kikulaakulanye naye omwazze mu rediyo abantu ne bagambe bawuganira naye nga bamabaala bakeesa ebidongo byo tebibawuganira kati nkyalaba mu kafitina ako badde nsaba tubakendeeze twongere enkulaakulana mwebale nnyo mwebali eddala buli omu Katonda amwerekere okuddayo gyeyavudde. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga era nga tutuuse ku nkomerero ya programu yaffe olunaku olwaleero tubadde tutunuulira ejjuma y'olunaku olwaleero tubadde tutunuulira okuggulawo kw'oluzzi omulundi ogwokubiri no lweruzi olwokubiri nga Haji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited alutonera abantu b'omu bitundu by'e Garuga era nga embeera etambudde bulungi nnyo. Omugenyi omukulu of course abadde former Supreme Mufti Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa ng'awerekeddwako Deputy Pokino naye abaddewo musaale nnyo okulaba nga buli kintu kitambula bulungi. Tetugenda kubanga tusukawo embeera yeeyo ogirabe. Njala kwebaza aba Kamoga Property Consultants nja kwebaza aba Extra Digest n'abantu b'oku kyalo Bugabo mu bitundu by'e Garuga eno. Ibrahim Mukasa ge mannya gange mbagaliza Ramadan ennungi mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.